nsonga embeera bwetu bweri olunaku olwaleero embeera ya kimpowooze olw'okufa kwa muganda waffe Adam Mulwana. Obulamu bwe butyo bubeera, olwaleero tuli wano, enkya tuli walala, olwaleero tussa twogera tuseka oba tukaaba ate enkya nga bakaabira ggwe. So obulamu bwe butyo butambula, naye mu kyonna nga bwe tusiba twogera nti Katonda olina kwongera kumwekwasa obulamu bw'abakuwadde, by'abakuwadde, buli kimu osigala nga ogenda maaso. Njagala njogere n'omutuuze ono Jacob tusobole okuba nga atubaako bye tutematema. Sebo ogamba otya sebo? Bitambula bitya? Bitalo bye tutambuliramu naye Katonda bw'atyo. Katonda bw'atyo wagera. Njagala twogere ku mbeera, tetujja kudda mu yafudde naye sijja kiteeka ku bayimbi bokka nene art industry. Ebiseera ebisinga abantu batujajinga nnyo ku lunaku lwaffe olusembayo ku nsi olw'ebyo ebibeerawo. Okweteekateeka kwaffe kwe kunafu oba nsi yetulaba obulala. Omanyi bw'obeera mu art abantu baba bamanyi oyina naye nga nakisosa batoyina. Art y'emu ku bintu by'olina okukozesa okulaga faaniwo nti toli bubi naye nga munakyo sense oli bubi. For example, nze nga nakasengezana nali nyimiridde nti ku gate mukazi najja nambuuza kyebakosebo bagambe gwe Jacob omutuuze, nagamba si yenze, nagamba olaba kye nkugambye buli omuka bwepanga tebusobola kusulaawo, Jacob tebusobola kusulaawo. Faana alina ekintu kyakulabiramu kirala naawe ensawo yegamba kintu kirala. Nti art industry ya Uganda enyingiza yayo ntono naye bakita omuntu kyakusubiramu muzungu bakita batya expectation. Omuntu kyasubiramu kiba kingi. Kati ekyo kirwadde wekiba nga kizze nti n'abantu abeefula nti bageza kukuteeza industry. Maani nze binnuma ebintu bingi nnyo naye nga tolina kyakikole nogaa nti manyi ensi bwetyo Katonda watu yagisalawo nti gyakakatini okuba nga kakuleetera emirembe obe n'emirembe dani abantu abali akangi nga talina mirembe nga ekira akugumuka. Mulwana muyimbi abaddewo tumumanyi naye nze nganze omuntu silabye omulundi nagumu federation wevuddeyo oba ekibiina kyonna ekitaba abayimbi kubanga amaze akaseera nga muki ebibiina byonna ebyetwala nti byabayimbi oba ebitaba abayimbi ensangi zino bifa nnyo ku muyimbi alina luyimba ki essaawa eyo oba agobererwa abantu ki, aliko kamera zenkana zitya. Era kyova olaba obalaba nnyo ng'omuntu afudde be basooka kuggwanika okwagala okubeerawo mu mbeera ez'okugamba nti tugenda kuziika wa tunaakola ki. Kyakubiri bepositioninga nnyo mu kamera era ojja balaba nnyo nga bawa interview bamwogereko ng'omuyimbi abadde ow'amaanyi naye nga abadde atulaawo emakindi ewaaluuna emmanju mu kati naye ng'oluusi n'eziri ekyemisana takoze eki tazirinaamu buki bulungi naye nga abayimbi mwebali nga bakoze sho nga balinamu miliyoni z'essente naye nga teri asobola namugulira ki kyamisana. So kati abantu baffe be tubawangaala nabo batwagala nnyo nga tuli bulungi. Nze ebiseera ebisinga ngamba abantu nti bw'oba oyagala okumanya abantu abatuufu b'obeera nabo mbamanye mu ssaawa ey'obuzibu ng'ofunye ekizibu ojja okumanya mikwano gy'emituufu gy'ejaani. Ate nze abantu nti baweerako nnyo ekyokulabirako ne mbagamba n'abayimbi be tubeera nabo akozesa wooli nti kati sesanga wooli ku extra digest gwaliwo ajja kubeera mukwano gwo ne message ajja zikusindikira eziwera 5 olunaku ozifune akubireko n'essimu lunaku essimu nga 3. Nze abantu mbagamba nnyo nti by the time nali nga nkyali ku TV ng'olunaku ndi essimu eziwera buli omu nakubira oli otya ombuzi okitegeera naye we nalangirira ne mbagamba ne TV ngikooye ngenze kukola byange natuuka ng'onoonya n'abantu abataano abakola ki abakubira tobafuna. Kati ate we nakomawo wano mu layini gye ntambuliramu ate ne beeyongera okukola ki okuddamu okuba ekikolaga nti bakubira oyina ky'ogattako ku ye naye oba tokyalina ky'omuwaako ng'enkyafunirawo omulala. Kati bino tulina obibeeramu nga tudiringa n'abantu buli omu n'omanya nti odiringa naye ku nti sesanga ndi naye ku level ya interview bwegwa ngende nkole ebirala. Jacob ndi naye ku level ki nina kye ngenda okwegala namwaya meya bwe kiggwa nkole ebirala naye okulilayinga ku banna Uganda naddala bano abantu baffe bali mu limelight muganda wange
balinga bannabyabufuzi amayimbi tebaawukana bannabyabufuzi munnabyabufuzi akwagala nnyo ng'agenda mu paalamenti ng'akwagala mu time eno ey'okumunoonyeza akawo naye kasita omala omumusindikayo ennamba ng'akyusa ng'afuna naki n'endala kati so yeno life gye tutambulamu kati bino byonna ebituuse ku Mulwana na biki byonna bikulaga ekitiibwa ky'abayimbi enneeyisa y'abayimbi entegeera yaabwe n'enkolagana mu bannaabwe. Jacob omuyimbi eyali badde afiibwako wetuuka ku ky'abayimbi yafaanana atya? Omuyimbi gwe twandiyise omuyimbi era yali badde yeetaba mu bibiina by'abayimbi n'activities ez'abayimbi yafaanana atya? Kibuzo kyombuza kifike nnyo naye omuyimbi oyo I think yandibadde awulira obulumi. Nkijja kuwono kyagambye nti balaba nnyo omuyimbi oyimbira bantu ki nti Mulwana asobola okuba nga beyayimbira Kenzo si bayimbira naye nga baaliwo. In fact sina kuyimbira bantu ki kiri nti oyina numbers ki kuggwe nti kati Mulwana numbers yazirina kati zaasala kati awo tebajja kumulaba erinnya ligula office meka tekiri mu industry ya Uganda but ekibuzo kyombuziza omuyimbi yandibadde ange twalise omuyimbi yandibadde awulira obulumi bwa art Bwajja Affudde. Abasajja baguba ku nsonga eno kubanga ekizimbe kino bwekiri bafa dda naye bukyanga bafa bano abaliwo tebalina kintu kye bali bakoze kukusingako wano. Buli atuuka wa President Museveni amugamba nsonga ze si nsonga za art ne biliyoni 17 zigira okufuluma nsonga z'abantu abamu si nsonga za art. Kati olwanga bali abaaliwo abedda abatalina na TV suka mu 10 bakola ekintu kino nekibeerawo esaazi nabakiddukanya abamu ku bosi bayimbi ne bakiddukanya kati bano abaliwo bali selfish nnyo bano okumanya bali selfish. Omusajja Adam Mulwana abadde abeera awantu awatukibwako abayimbi paka lasti ne kwa restaurant wabadde abeera omusajja ono abadde ku TV ne ku radio ng'agenda asaba obuyambi alajana naye nga lewo abayimbi abakoze kyo mu period eyo. Abayimbi ba Uganda bajjukira abannayuganda nga babawa sabbuuni. Omusajja waike akoze essomero, Sweet Kid yakola essomero, Grace Nakimera alina essomero, naye mbuli omuyimbi omulala alina development gy'agatta ku bantu abannayuganda. Obutaba muganda atukuwe sabbuuni, kuba sabbuuni ojja mwesiga agwewo. But end of the day kiki ky'ogasse mu matu g'omuwulizaawo mu bwongo bw'omuwulizaawo akuwagidde. Adam Mulwana apokyezza naye apokyezza mu mulembe gw'abantu ogutalina nsonyi abeeyagaliza bokka abafa ku kyabwe kye baagala kati naye nga tebafudde nti nno senga nkera mu makina enfaanana nga Adamu Mulwana anayinza okukeramu ekyokunyamba because ensi ekyuka onakolesa okuba nga gwakuba hit wano nga gwotunze Uganda wana naye kano najja kuwa obulwadde obwokukugezesa obulwadde bugezesa Adamu Mulwana ekitiibwa kino akisula emabbali wanagamba kangende ku lwediyo yaddembe nsaba obuyambi naye gwe omuyimbi alinawo gamba nti omusajja no muwulidde ku lwediyo aswaza sekita yaffe katumuyite tunoonye engeri gye tuyinza omuyambamu tebakikoze naye ogenda balabaawo bagenda kwogera nga balumiddwa nnyo nga Adamu Mulwana abadde omulwanyi nga Adamu Mulwana bagenda kwogera ebirungi byonna byereere naye luli badde tebasobola byogera because abadde ayagala ki kati saawa zino ayagala bigambo birungi kubanga Uganda yo tebagizima omufu tayogebwako ki kikabi so nvaagulu nga ngamba buno obulwadde bukyaluma nnyo Uganda because Uganda nga yo ensi yaffe bagiwuddiisa nti bakazanyanyiikiriza abayambiyako gavumenti eno okubeera mu buyinza bangi mwemuli abayimbi mwemuli bapolitician mwemuli banakatemba mwemuli bannayuganda bennyini nti gavumenti eno ekigiremesezako be bantu bakazanyiikiriza era bakyagenda mu maaso tusabe busabe Katonda muli jimu eno eriwo efunayo abantu abasobola okulumirirwa art industry abasobola ogirwanirira nga si byabyanfuna nga si bya biliyoni 13 kino sigenda ono nja kimubuuza luvannyuma naye gwe oli munnabyabufuzi bannabyabufuzi mukozesezza nnyo abantu bwe bagwa ne mubasuula ebigambo by'owulira ku Adam Mulwana bya Dr. Besigye ne FDC nti yawanika FDC ne Dr. Besigye bwe yalwala basigalanga mu kamera naye abadde akyogera nti bannaye bali bajja mu bifaananyi n'atuuka okuba nga alina kuddukira wa genosale blood wange nze ndi muntu wanjawulo kubanga mmanyi nti buli muntu Katonda yamuwa omukisa gwe
ali mu katonda yamuwentegeerayo nze nagenda mu campaign nanoonya abayimbi okunyimberako ku layire yange nali wa independent Adam Mulwana nga wa FDC osegeera leka nkusese kumula ekintu ekimu kito kya Bobi Wine bakita ki Dax vibes namukubira kesi nga Dax basa just ojombererewo nagamba kale kati omuntu gwe nayina amukubira esi nagamba okimanya kyano kinkubidde simu kigaa nkibeererawo wamange nenkibeererawo kolina mugamba kola chola ekiri ku mutima babanga ajja kiraba bisijja gendayo osegeera nakomawo gyendi nemugamba byonna byogedde mbitegedde mbiwulidde naye mbadde nsaba tojja twewe naafa Adam Mulwana ziteyanyimira ku kampeyini zange naye Adam Mulwana tubadde nenkwasaganya enjawulo nti Adam Mulwana mumanyidde for 20 years back nti abadde kyali wange nga nenyimba ze sizikuba nnyo not because sagala zikuba nnyo because radio kwenkola si ya kitange wasi ya mamange eina amateeka gaayo weyagala okunyimirako mu campaign zisaakinyigira because wa FDC ate nze ndi independent abantu abanyimbirako beba John Black osegera abantu abanyimbirako beba Senga Sebanga Chris Evans niye abantu bena tuba nabo mu industry bagana bo promoting ze banga lyonna bagana wadene post bwe voting a Jacob nenga zisosola kwata luyimba lero pya tuteka ku chano yange because manyi nkola kintu kirungi kiva ku ntobe y'omutima gwange nti mwagaliza afune ekibuzo kyombuuziza kiri about ffe nga bana byabufuzi kiri about abo bana bafuzi abalina emitima emibi nze omutima ogwange gwawukanako nnyo kyowa n'essimu yange ekyali ku simu y'emu n'ensonyi zange zenkolere bunamwaya nazigaba mu famire gye sajja kugamba osobola okujja n'okolako interview eyo bunamwaya sinze muntu nnyo abeesinga nnyo ku ssente because mmanyi nti ssente mukisa bwe ziba zange ne ku myaka 8 oba 5 nja zifuna osegera kino kyonna kitulimu kivudde ku bantu wamu okubeera n'omuntu atutwala ng'ebirowoozo bye byakumpi atwala wa atutwala mu Uganda yonna bwe buladde bwaffe atukulembera ebirowoozo bye byaggwako dda naye taagala kukkiriza ate netomuneya kukkiriza nti ekikkirizika kubanga yewuunya mwe naavaawo bagenda kunkola bati olaba bankyayidde nkyali ku bukulembeze kasinga kera makya nga entebe yamwe yiiyo tebagenda kunteeka kalabba otegera kalikoye kaneekumire ku ntebe noba nfa nviireko naye nga tebansibye so muganda wange tulina obuziina bwaffe nga ffe bate novudde n'abantu betusembeza balina obuziina bwabwe gwe teri kinsinga kuluma ku nsi kukwata luyimba lwa muyimbi n'omujja ffe munowera noteeka okupromotinga oluyimba oluyimba olwo nefuuka ensonga nafuuka wakabi n'atuuka ekiseera ng'olina feva gy'omuyitako nagamba njaga miliyoni 10 okuwa feva naye nga period eri bw'ataali nobadde ey'okustruglinga eri tiyalaba effort yo gyewamuteekeramu teyakusuubiza nti wompromotinga nina ettaka lya jjajja lyenja okuba Blood waliwo omuyimbi wano yakwata ettaka ly'omuyimbi omu gwesajja kugamba n'alirya jasemuwa collabos omuyimbi nafuna collabo naye nga ettaka alitegeyo nga ploti egenze otegera kati mwana asika n'okusirika Ekwambo yamukolera yoyo bajja kukuba lwaki ekibuuzo kino njala nkibuuza babiri omwafuna etteeka eyiye eva kati olwalira abayimbi bafuuse basabiriza alina hiti n'atalina akuba ekisaawe n'akijjuza n'atajjuza bbaala buli omu addukira wa Salimu Sale anti abayimbi balema okumanya value yaabwe n'amaanyi gaabwe buli wolemeera amaanyi go ng'omuntu ne value yo ofundikira oli beega kitegeera olina kubeera musabiriza kati okusabiriza kwakyukamu nti kuyinza okutabalira direct nnyo nti mpaayo omutwalo ne weeyisa mu by'okuwandiika oba okutuula ku street n'okolaki wanika omukono okitegeera ne kukyukamu kati abayimbi nti lockdown bwe yajja ne bamanya nti they can get free money nga tebalina kye bakoledde ne bagifulira ddala culture okitegeera kati bamala ogifuula culture ng'ate ne batutwala we babaagala wamala okusabiriza n'ojja n'enkuwa ssente n'enzikusayiningisa mba mmaze okufunako strings attach engeri gye nina okukunyigirizaamu okitegeera okuba omuntu gw'oliisa kiba kizibu nnyo okujooga n'okumanyiira mu system ne bw'obanga olina omuntu akanga gwamulabirira kijja kubeera kizibu nnyo y'okusituka atandika okumanyira nga gwani sessanga kati n'amanya nti abayimbi bano bw'omala bafuula ababeega
nga gwoba balinako leverage ey'amaanyi ne order ez'amaanyi ojja kusobola okuba controllinga because abayimbi bo kati baali bamaze okufuna amaanyi nti abayimbi baali bamaze okweribranding okuva eri gye twabayitanga abadongo abatategeera okitegeera nga buli mwaga omuyimbi tategeera ne bajja nga they can sit on the same table ne betuyita ba elites abasomye amateeka abasomye courses ez'enjawulo nga they can sit on the same table ne badebating ekintu kyekimu ne babagaininga for the same bread okitegeera kitegeeza baali bamaze okulinnya level nga n'omulimu gwe bamaze okugwongerako blood okitegeera nti kati ngo bagenze kufuuka b'amaanyi kati so omuntu wamala okufuuka w'amaanyi n'atandika okulingiriza wojja nga bwe n'atandika okumanya nti kati wano Jacob wajja n'andaba nga nteekayo omukono alina okulwana ennyo okulaba nga nnwanyisa annemese ate okujja wali wakola ki wajja naye kati abayimbi kyeyo kye baba bakola ne basalawo okugenda bafuuke ki babbeega kati ne bamanya nabo nti kati waliyo free money teri kintu kibi nga mu Uganda wano omuntu okumanya nti waliyo ekintu eky'obwereere ne bw'aba alina amaanyi agakola ne bw'aba asobola okufuna era ayagala eky'obwereere ate omululu ne gukola ki n'omululu ne gubeeyongera nti omuntu buli weeyongera omululu ne bw'oba oyina olaba nga ne kiri eky'obwereere okola ki okyagala so kati ne basalawo beera owalinga level bakke wansi baba neutralizing olw'amaanyi gaabwe kati omuyimbi takyalina statement gy'asobola kukola ng'olwedde ebbeega okitegeera ne bw'alaba ekintu nga kinyigiriza ng'essaawa eno ng'akiraba nti eno National Theatre eyali badde home for the artist yakusasulira nakumala kwegayirira nnyo okuteekawo omulambo okitegeera tasobola kuvaayo akikondeming akyogereko because omulambo gwa Evelyn Lagu bagugobako wano naye walabayo abayimbi bameka abajja ne bagamba nti banaye Evelyn Lagu bamugobye lwaki mugo because abayimbi balina voice baba kusituka ne bagamba nti Evelyn Lagu tugenda muleeta wano waliwo eyali balemesezza omumuteekawo ku maanyi gaabwe ge balina naye olw'okuba nti kati bakyasobola kweyogerera nga bo tebalina ddoboozi lyawamu buli omu omanyi kati kino kiddayo kali akayimba k'amayinja yayimba ani agula ensi tugitunda kati wano baba bakola ki ekigamba ani agula art tumutunda buli omu n'atunda muki lagadi n'atundamu gundi n'atundamu gundi n'atundamu gundi n'atundamu kati buli omu basalawo bagikole ki ati ye bamukwata mu bibajjo bajjo bamutunde abaliddawo bwe balimanya bwe balisanga system weribeeri be balimanya Jacob lwaki tufuuse ba beggars because twaluzinga identity yaffe ng'abantu abayimbi baluzinga identity yaabwe manyi omuyimbi omusasulya mulaba talinga nga politician politician naku zino ate osasula bakulabe essaawa zino osanga nga omuyimbi alina okukeera kumakya okwegayirira politician okumufuula sita omuyimbi byakola essaawa zino bikwewuunyisa alina okugenda wakisekka okwegayirira abantu okugula tiketi tekyali bwe kiti nekikulaga nti industry yaffe egenda efa olw'abantu abamu nti obanga essaawa zino tulina ne kamera ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi mu East Africa naye nga muntu omu agina bebekulu nga gavumenti yagimuwa kikuwaki kikuwa nti yenna ali mu buyinza kino kyayagala isigwe gusose ng'akikola akikoze mu sectors nyingi nnyo nekiba successful era nekino kigenda kubeera successful nti bijjiswa omuyimbi abantu bakyawa omuyimbi bakyawa omuyimbi bajja kuba tebalina akola ki abayimbi badde bakola ekintu ky'amaanyi nnyo okwerabiza ennaku mu bantu ne bakwata akasente akatini nnyo ke bafuna ne bagenda basasula ekivvulo ne batuulaawo paka saamu n'agenda neyeebaka kati omuntu oyo ng'omusasulira agenda kulaba omuntu ayimba nga ne byayimba tebinyuma naye ng'olina okikumira because oyagala kwerabira lenti oyagala kwerabira be bakukyayi otuna structure z'abasajja balumba ennyanja ne bagikaliza bizinesi bavuwaza abantu amalwaliro buli kimu agenda bakikwatako kati sali musale y'omu ku basajja bakyasinza okuzannya amatatu g'oyo omusajja gayagala ate ye kyemmanyi nti buli kimu kyakola kikola kitegeera ngiwa gye kiraga ate kisinga n'okunsesa federation gyereportinga ne wuma gyereportinga abapromota gye bareportinga n'abayimbi gye baliportinga kwegamba muntu omu yakyankalanya bukyankalanya industry kati n'abayimbi nabo babambi abatinya baganya okugamba nti kumanyi katubuuke baganya okubuuka bo bamanyi pano kye babatwala bapulezidenti babe kyekituufu naye nga ekikulu kiri kiti ekituufu kiri nti wuma simanyi ne federation bandi tekuli ayagaliza industry okubeera bulungi because nabo bakozesa kukola ki zempiki ensonga kijja kubeera beega buli muntu ng'oli waga nti industry ate bamutunda dda nasanga omusajja sebata nga ali mu kwegayira sali musale kugula nnyimba ze zonna ennyimba n'azitula rights ze zonna batandika noziga babaziddemu kyokka ne batandika oziga babaziddemu abaziddemu ne bafuna sente nyinyi okusinga sebata yatunda kikuwaki n'omuyimbi omulala essaawa mu ligimu eno ajja kutuuka ekiseera akolenga sebata wekyali because sebata yagana okulwanirira art ne bana baliwo baganya okulwanirira art
ate agera kutambula bwatyo mpaka walituuka ku mikono gy'omuntu oyo alina vision ey'enjawulo kuba n'abaliwo. 2013 kiki ekizibu kya industry yaffe? Ekizibu kya industry kyaffe kiki kimu kukola structures omubizi alina okutambulirako zibatasobola kukola ki kuteekawo. Ate kyewuunyisa nti Uganda mulimu mirimu naye sekita y'okuyimba yokka esookuba na Uganda emirimu n'abavubuka kubanga abavubuka bagyettanira okubamu akafaananyi buli district oba buli division oba buli municipality nga mulimu enforcement ya copyright egiba ki giba mirimu seneka ziragawa zigenda ku UPRS naye ba UPRS bazigaba batya tekinologi yakyuka osobola okutegera nti omuyimbi asinziza okukola ebimu babitunda biri wabweru babitunda ebikulaga nti omuyimbi yasinze olwa saa zino rutina UCC eyina ekyuma ekiraga ne program esinga okulabibwa n'okuwulizibwa olwate ennyimba okuwulizibwa jasobola kubanga abantu abali mu sekita yaffe abali mu art eno buli muntu agoba kiki agoba zawuwe buli afuna opportunity n'amitinga Museveni amugamba munnange nakuwagira sikyayimba nafuga emotoka yange yafa nosubiza emotoka bla 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 bamwezero mileage ogwe kino gwe otegera oli wafuna eki addayo mu kayumba ke n'asirikira eyo abantu abatuula wano ku kunakano kino bakateekako abayimbi naye ku luli edda baadde si bayimbi ye Uganda yaffe tukize tugaane nti art industry basebatta basudde bafire tubongeyo bamulema omulwanirira ne bano betulowooza nti balinamu balabye ensi batambudde amawanga mangi tebagirwanirira nabo abalemye. Extra Digest mugoba nsonga bwetyo bwe tutambudde oluusi tuba twetaaga ddala okuwayamu ebigambo ng'ebyo ne tulema kutunuulira kiriwo naye ne tugowinga extra mile. That's what we call Extra Digest. Nze Sesanga bate tuli ku National Theatre mu kaseera kano tugenda maaso n'okukungubagira muganda waffe Adam Mulwana toka kwa barabara Besigye anaingia oluyimba olwafuuka ensonga olwafuuka olw'amaanyi era olumu ku ezo ezaagattako Dr. Kano Kiza Besigye Warren Kifeefe n'ekibiina ekya FDC. Mu kaseera kano nina Mukulu Ssemakula ye yaleeta Adam Mulwana n'amwanjula eri Dr. Kiza Besigye Warren Kifeefe. Soogedde mazima kitalo nnyo taata kitalo ekya Mulwana mitawaana nnyo eggwanga lyonna tufiiriddwa nnyo Adamu kubanga Mulwana Adamu ennyimba ze zibadde za kuyigiriza. Oluyimba lwe yayimba yali ategeeza nti amalwaliro tegali mu ddagala, amakubo mabi, amasomero mabi, nga tayimba nnyimba nti oba zivumiriza gavumenti wabula ayogera ku ebyo ebiriwo gavumenti bye yali badde erina okukola. Naye kitalo nnyo ekyaddamu kuba nze namutwala owa Dr. Besigye nga atandika okuyimba era Dr. Besigye n'amusimba n'amugamba Adamu tugenda kutambula naye eggwanga lyonna era nendeeta n'omugenzi Kisaaki Harriet Kisaaki nze namuleeta era wa Dr. Kiza Besigye. Dr. bwe yajjanga Mulaale ng'atuuka Adamu yamwanirizanga n'olwo luyimba toka kwa barabara. Besigye bwe yajjanga okwogerako eri abantu omugenzi Kisaaki n'amuleeta ku gundi ku platform ku stage okujja okola ki okwogerako. Kale abantu bagenze batufaako. Adamu lumu yaŋŋamba nti luli tubadde tuyimba ne Kisaaki naye aŋŋenzeeko nze nsigadde mu lutalo abayimbi abalala batya naye nze nsigaddewo naye nja kugenda nja kubeerawo ng'omuntu bw'akoze eki naye kibi ne taata wa Adamu yafiira mu lutalo lwe Luweero yafa wa myaka 3 wa myaka 3 era yakulira mu bakojjaabe ne maama we afudde oba 2013 awo. Kale n'asigala nga ffe tumugumya ffe tubaganda be. Adamu wamujjawa wamusinkana ddi? Adamu yajjanga gye nali nkoleranga omanye nasuubulanga n'embaawo eyo sadi z'eruweero n'andagirirayo ng'ajja ne wali ku kibande wange n'ankolerako ne muleka mu bize nga muyita muganda wange n'ewakajja n'asulayo ne mufuula muganda wange n'akwatagana ng'ali ne Haruna ayimba Haruna omuyimbi ono ng'atambula nabo ayimba nabo kwe kuyiya oluyimba olwo ne mutwale wa Dr. n'amugamba ayongeremu ebigambo bino kwegamba ebijjayo amakulu g'oluyimba ng'amasomero temuli ddagala bwe bityo ne tutambula naye paka kampeyini kuggwa. Bingi ebyogerwa
ku nsonga za Adamu Mulwana naye gwe nga taata era nga muganda we yabadde ku lusegere gwabadde ajja n'abuulira ekizibu eky'omunda kyatasobola tugamba osobola okuba nga obimanyi. Yaŋŋamba Adamu nti kirabika bampa obutwa ekyo yakiŋŋamba bankebedde obutwa bulabika bwasaasaana ekyo yakiŋŋamba Adamu ne mugamba nti guma Adamu osanga embeera ejja kukola kinagamba nkubuulidde nga ggwe bankebedde obutwa bwakola ki nakireka bampa obutwa era bwasaasaana omubiri gwonna sijja kuwona ekyo yakiŋŋamba naye bwatyo Katonda FDC ekibiina kyammwe byogerwa nti nno yafuna $2 million Dr. Besigye ze yamuwa. Dr. Besigye takomye ku ekyo kyokka kyamuwa ssente era abadde agendayo n'amukwasa mwannyina Dr. Kobusinje Dr. yabadde amujjanjaba era n'ennaku zino Besigye n'aga nti nedda Adamu njagala ajje ewange we mba mujjanjabira leero lwabadde amunono okumutwalawa ewuwe amujjanjabira ewaka wuwe Adamu n'afa ku saa 10 ez'ekiro. Kale omukwano oguli wakati gwa Besigye abamu bamulabiddwa wano mu byakuyimba abamu naye ate alina omukwano Adamu bamuwa ne kaadi eya nuupu kuba yesimwa ku bakansala n'agamba sijja kulya Besigye lukwe kaŋŋende ku kaadi ya FDC oba ngwangwe nga yesimyewo maki n'asigala ku kaadi ya FDC ati ge mazima ge mbadde mmanyi Mulwana Adamu. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege embeera bwe tubetambula ku National Theatre akawungezaako olunaku olwaleero nga tugezaako okuba nti nno twogera n'abantu ab'enjawulo ku ngeri Adamu Mulwana gye yakkiriddemu ezira kumwa ku ngeri gye yafuddemu wabula bingi byogerwa naye kigambibwa nti era okusinziira ku bali ku lusegere lwa Adamu Mulwana nti yatuuka ekiseera n'akkiriza nti embeera yali alina okunoonya engeri gajjanjabwamu era kigambibwa nti emirundi mingi abadde atuukirira General Karebo akandwanaho Salimu Sale okusobola okuba nga ate ayongera okumuwa ku buyambi n'okusingira ddala obw'obujjanjabi era tutegeddeko nti sabbiiti eyeekomye yabadde amaze okukkiriza okuweebwa 7 asobole okwongera okuba nti nno ate afuna obujjanjabi obusinga ku obwo amawulire ago tugafunye okusinziira ku abo Mulwana be yabadde atambula nabo era nga kigambibwa nti ne Daudi Mugema nti naye mu kaseera kano ali mu kulwana n'obulamu. Yes, ali mu kulwana n'obulamu era naye kigambibwa nti yamaze dda okuba nga atuukirira abasawo ndooza yafuna kansa ow'ekigere nasemba mulanga ekigere kizimbye ekigere nga kikyuse kyabikayabika y'omu kwabo bagezaako nabo okulwanagana n'obulamu n'olwekyo yonna gy'oli bw'obanga omulaba Daudi Mugema naawe osobola okuba nga omutuukako era osobola okuba nga omukubira kasimu abakalina. Kale nno obulamu bwe butyo bwe butambula naye kye twebuuza nti Katonda ye atuteekawo tetumanya lwe tuvaawo na lwe tugenda naye ogenze ddi era oteeseteese otya okugendako. Abalala bagamba nti nno tujjukira Father Kiibi yatugamba nti nno akolerera akalamboko n'olwekyo bibaawo tuba mu bitalo byereere naye ng'oluusi ate tufuna ekyokuyiga. Mulwana ono ye omuyimbi atasobola kwerabirwa ku lwa Dr. Kizza Besigye ne ku lwa FDC eyayimirirawo ng'abalala bonna bagaanyi eyayimirirawo ng'abalala bonna batidde n'akuba oluyimba toka kwa barabara Besigye anayingia okusobola okuba nga atunda Besigye eri bannayuganda n'okubalaga nti Uganda yalina ebizibu ebyali ebingi era mu luyimba olwo ateekamu amasomero ateekamu amalwaliro ateekamu enguudo kwegamba yastadinga Uganda ebyo ebyali bitatambula bulungi byonna n'abikwata n'abiteeka mu luyimba toka kwa barabara Besigye anayingia mu ngeri emu oba endala. Extra Digest ogoba nsonga mpola tugatako ebintu tunoonya ebintu nga bwe bitambula kubanga twetaaga okubanga ate ekyo ekigwanidde.